Matayo kulikayo mukomera nayenze nakuwoninga nakugamba Matayo nze mpereza Katonda naye gwawereza bali ba pastor bo fujonkera bali bayinza kwanga tebakuliko nayenze mmanyi kyoli mu kusimba mu generation eno nze pastor nze ka akusobola Matayo badde bayajanja abantu mukusooka Matayo wangamba ntogenda kunzita ngenda kuntomera oba ogenda kunsindikira mizimu gyombo gikyusa obwongo bwange butunule eno mabega n'enninda obwongo bukyuke ne bugaana gavumenti tusigala tugisabira naye engamba abantu aba leaders mu NRM nti muzeeyi nalaba nga muzeeyi nga mukoowu nnyo nga bwongo bwakooye nga president waffe nga akooye lwaki nti mumukozesa nnyo ogamba bani ne mutamuwa kuwumulako batambula naye bonna oba ba officials oba baani musumba ina kyabagamba nze sibiri okitegeera so mumekinga nti muzeeyi jjajja waffe awumudde mumuwa obudde obulungi obukola ki newaba nga alaba mirimu gikyali mingi naye mumuwa obudde akole ki awumule in fact ogenda kwesanga ne juzi waliwo statement yakola nga tezikola n'emyaka yajogera bubi Matayo bw'oba okakasa kola olunaku otege ojje obeere wali naye nembeere wano tukakase Katonda waana ayina amaanyi Matayo oba weeyita w'amaanyi njagala olagule president affe tulabe si kinene ekyo nti yali akikoze already ashwagulira president yagenda okuddako kati Matayo oba weeyita w'amaanyi lagula president agenda kuwangula akalulu kati wamulagula n'akawangula wamulagula n'akawangula awajja kuba n'amaanyi bw'oba weeyita w'amaanyi Matayo gendako omulago wali gye tugenda okozeseko ku maanyi go tulabe ajja kugamba nti abali balina kubeera eyo Katonda gy'abagala tuba twagala ku approvinga kati nze Matayo oba nga oyagala challenge nange tuleeta mulwadde nga mulwadde oba gwe baloze omuteeke waliwo n'owange embeere naye wano tusabe ajja kugamba mwabisiyinze tulabe ani amaanyi gaani agasinga Matayo sabe mu babo bamanya banabi wa Bayaali nange nsabe wange Katonda wange w'eggulu w'eriya niba nabisuga bamusibako banabi ba Bayaali anti baali balanze era balanzi ba Bayaali naye kyemulina okumanya nti naffe Mukama byabatulaze tuba tulina okukola ki okubyogera kubanga bw'otakyogera tojja kifuna okitegeera so eri side ya Kyagulanyi mbagambye mulina okwegendera nono mu NRM ate mulimu futwa mulimu buteyagaliza mulimu nkokola mulimu kulwanagana gisadaka okitegeera gisadakira kina bagambye ojja kutunula mu video za president Kyagulanyi nti ojja kusanga ebisaanyi ebinyonyi oba byalumba bali mu district kye ne birunda kifo ne bitandika kutambulira wamu naye bwe twali awo mu bantu mwenyini mwalimu omulenzi ng'alina amaaso agatabeeragako ku nsi. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusaneddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira Director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Muna expo nkulamusizaako yonna gy'otuusizaako engalo nje kwebaliza olunaku lwa leero. Leero tuzze munenkuba yanjawulo mukko kubanga n'abakaga tulinawo abapya bagambye nti omulimu mugutambuza bulungi n'olwekyo tusiimye tubeere naffe nga tubavujjirira mutuuse okumanya okwenjawulo eri ensi eno. Olunaku lwa leero nja kubanjulira ekipya. Tulina ettaka litundibwa oli eyo oyagakola kisaawe kya mupiira oyaga kuzimba ebisaawe bino omulundi gumu simanga baseball simanga volleyball simanga football pitch at the same time osobola okuzimba namba olobadde okimanyi wano mu Kampala wennyini tulina ettaka liri nakawuka ku kkubo kwennyini so teweetaaga kubanga byenkulagirira nti ate n'oweeta nedda nakawuka ku kkubo kwennyini hajjukira ali mukolawo kolansi so wandibadde oyanguwa n'obeera ng'ettaka eryo lyekwata oleme kubanga omukisa gukuyitako oyagala kuzimba ssomero oyagala kukola bisaawe bya mupiira ngamba bisaawe kubanga temujja mu kisaawe kimu mugenda bisaawe bina n'osigazawo ne space wo parking emmotoka oyagala kukola ki apartments zino zikalina oyagala kuzimba kibuga kyo jangu beera ng'otutuukirira nkuwa details ku ttaka lino nkubuulira obugazi bwalyo essente z'osobola odifunirako osiba nakindi osobola n'ogenda n'olambulako naffe ffennyini tujja kuba nga tukutuusaawo. Ali interested mu kumanya ku ddiiro eno njagala onkubire ku ssimu eya Alpha Media Production oba essimu ya Export TV eyitawo wansi neera njajja kusomera eri 0770944266 770944266 mbere nga nkubuulira ebikwatagana ku ttaka eryo mbere nga nkubuulira ebisingawo ku ttaka eryo obimanye oberenga either oliwoomingira naye kijja kuba kirungi nnyo singa ojja nga akasente mwekali kubanga newonawo minga nga wakasente azenze nja kuligaba. Omulala tulinawo omugagga omupya ayitibwa ML oba muyite Melody Events ono yasangibwa Busega agambye nti ku kya sound owa quality mutuukirire ojja kubeera ng'omufuna era naye ojja kuyita wano ku Alpha Media ojja kuyita ku Expo TV obeerenga omutuukirira mubeerenga mukanya ku by'emiwendo wajja ebyuma bituuke agamba nti ye wemukanya ku kya sound amukutuusiza w'omwagala wennyini ate akuwa quality esingira ddala mu buufu weewemu Alpha Media Production naye ali naffe bane leero nga nanze nnyo naye bannaye kiva kubeera nga tubawa ekintu ekirungi kyobola nga nawe tuba twesigisa obulango bwabwe kubanga bye tubawa quality yennyini. Alpha Media Production agamba nti kuba videos n'ebifaananyi eby'omulembe mutuukirire mbeere nga mukkaanya Uganda yonna agikuba East Africa atuuka ndowooza abulako kimugenda viral n'Afrika yonna agimaleyo naye nga wano mu Uganda wonna wooli abakutuukako essaawa yonna w'omwagalira simanga Masaka Kampala wonna yawamba dda mukubire ku namba y'essimu eri 0770944266 tagoba budget ku nsawo y'okwojjira ensawo yo gyojja nayo wakumenya bendagala nti kati ensawo y'okusinzira nga wogireese ngenda kukolera bwenti ne bwenti olunaku lwaleero nkomyewo ne Musumba Edward Mugisa nga tanaba kuba nga abeeyanjulira njagala nsooke mukube simu bikolwa abula ngenda kuba nga mukonda eminga obutaagaliza effutwa eriri mu basumba be Uganda eryeyoleka olwatu simuwayiza kasooka abeere ng'ayogera nammwe mbabulire lwaki abasumba be Uganda balina effutwa naddala ono gwendi naye Musumba weyanjulira abantu Mukama yebaziba abooluganda amazina abyogera simanyi naye oyagala kufuuka makina makona kufuuka makona naye oyagala kufuuka makona ng'oweyanjulira abantu lwaki mulina ettima abooluganda abali UK Saudi America
Kampala Uganda ensi yonna abawulira Oluganda tubagala nnyo omwana alanze ebintu bingi naye ffe naffe tunonye ettaka we lityo okuteeka kyoto kyaffe ate buli enyini kyetwagala kugambye ebisaawa ebya nosigazawo ne parking emu naye mukama alituwe munaye mukama nane muwulidde balanze kyetwagala wano naye munaye sente ate mumanyi minisitule yaffe erina abantu bangi nga tumwa details ku ttaka eryo namba agenda kutugulira ffe spiritual purpose kati ate nawe gwoli mukulangira ate nange nga ndi mukwogera wano walanze byawedde bakasitoma tuze naye tetulina sente twagala tuyisizeewo ate ali mukutuyingira maaso n'akayangoko ettaka eryo tulyagala naye sente tetulina kubanga wetuyita abantu mu spiritual purpose basuka baba bangi kati tuba tulina wakubatuuza naye kati welibanga liri awo nakawuka liba litukolera tuyita abantu ne bajja ne basaba kuva abantu bangi ffe spiritual purpose tulina abantu bangi nnyo mufunye n'ekifo musobola okuŋŋanyizanga abantu next week tugenda crusade gwogenda kulaba crowd egenda kuba crusade kati we tuyita abantu abo bonna tuba tetulina okubatuuza wano Kampala kujjako nga batuwadde Namboole oba nga batuwadde ekisaawe kinene babagobayo tulinze ebisawo kati buli omu nnaku zino akolera ku ttaka lye kati naffe mukama singa atuwa eryo ttaka bannaye mukama abatuweera omukisa abantu baliyo bangi nnyo tugamba kubayita kubasabira tetulina kifo we tubateeka era spiritual purpose mutusabire government yalana abantu okuŋŋaana mu bifo nga bufunda mu kifo nga kigazi kati eryo lyo liba litumala tuza abantu ng'omutwalo oba 15 oba bameka abona bazze kusaba so mukama batuwe omukisa obanga waliyo omuzira kisa asobola okugamba nti ettaka musumba tulitwale omulanga baguwulira tulina kusedi egenda maaso eri Bukizibu Mayuge tugenda wikejja naye sente budget ekyali ekyatukutte eri wano webeti manyi uweereza wa Yesu mu buvengako Yesu yatuuka kiseera nga abantu tebalina mmere y'okulya naye n'asaba mukama n'akola ki n'akola so twetaaga sente ezo tutaga milioni nga 15 kubanga ebiri bimu tuze tubidepositinga ate tebasobola tuwa nga tetubawadde ki sente nga tubongedde sente so bali abeera ku business yes tuli mu kusaba n'okusiiba tusiibira of course emyoyo n'abantu betugenda kusabira abantu kulokoka so email naffe oba mutwalo oba million oba billion oba trillion simanyi oba gazillion oba osobola kama yo wakulungamiza trillion ejimanyi trillion ate gazillion biwulira bule ate bova ku gazillion simanyi na kumanya so ffe tukkiriza obanga Katonda mugagga n'ensi eno kujula kwayo byaki bibye ne sente ezo omuntu Katonda yawa muntu magezi n'akola ekyuma ekikola ki ekikola ensi ekizikuba lwakuba nabo ne bateekawo mateeka olwanga singa buli omuntu alina azirina bindiba bibabulala so mutuwagire okusabirwa kukyagenda maaso olina ebirooto ebibi manya ekironi n'ekintuga manya ngugumakakozesa oba nsituka n'entambula ekiro bagiyita sleeping walk mwewa mu Luganda bakiyita batya kati mu Luganda sleep walking abaganda babirwala ebyo n'atambula n'amala kutambula n'akomawo neyebaka bwemugamba gundi ekiro obadde onoonya ki ate natambudde bitambo bizungu ebitambo bwe bityo ffe tubikwatanga ne tubyokya ne tubikugobako ku mutwe nebigenda eddogo liringa olunze ne bizinesi tokyabitegeera jangu ku office osabirwe bwereere kwata bukwasi ensigo okole ki ojje gamya musumba nze sobodde eno
munawe oba nakakadde ensiko tebagisala woba okikola office kubanga office tulina ogipangisa n'emirimu gya minisitule gikole ki gitambule naye n'oba nga tolina jangu ng'osabirwe inamba y'okusabirwa ya office osobola kumpa whatsapp oba okuba direct eri 07 4 6 18 oba plus 256 746 18 22 41 oba tufuna bulungi spiritual purpose tuli awo natete office ebalinze musangamu omwana wange omuwala mweru ng'abalinze awo secretary obawadde ne kala wasanga mlate batawano osanga wa black era nja kukyusa mbagambe kati oluusi ojja kusangamu omulenzi bamuyita Mukisa naye mweru bamuddugavu yali awo mweru si mweru nnyo so kati awo ogenda atusanga kama bampira omukisa amen omaze balamusaako nkulangire tandika musumba wano mutukubiriza simayangu obumu abantu tulina kubeera bumu naddala gwe musumba gwe kennyini wano olina musumba mukwano gwo omusawo ono mukwano gwo alaba mu nsi ey'omwoyo juzi atulabula ogamba Roni si Roni kanti kati mukwano gwange ndi mukuboogera kubanga Roni nze mwogerako ne ngamba Roni wasa okuze ekyo yakimanyi kango bw'abakoze ensobera mugamba kango ebyoyogedde biri mu nsobi kati musumba kimulala ono Nabbi Robert oba yabulirawa naye yali mu mission ze ani oyo musumba omusajja wa Katonda musajja wa Katonda Matayo bamusiba wano n'avayo notamugamba nako nti kulike kukomera agenda yali mukwa banaye kanyumiryeko bagedde ku Matayo awo kasooke ne setting kakimanyi Matayo ajja kundaba kanziremu ntuule mukwano gwo n'ava mu kukomera walina just nokola ka video nti munaye Matayo kongula kulikayo mu kukomera oba yonna gye balina kutadde kati amazawo kisimaka bukyanga dda Matayo muyise pastor si pastor Matayo si pastor si nabbi Matayo nabbi wa bimenke nfudde kuti wano twogera lunaku bimenke ali kambabuuze Matayo kulikayo mukomera naye nze nakuwonenga nakugamba Matayo nze mpeereza Katonda naye gwaweereza bali bapasita bofujjonkera bali bayinza okuba nga tebakuliiko naye nze mmanyi kyoli mu kusimba mu generation eno nze pasita nzeka akusobola Matayo badde bayajanjaba abantu mu kusooka Matayo wangamba nti ogenda kunzita ngenda kuntomera oba ogenda kunsindikira emizimu gyombo gikyuse obwongo bwange butunule eno mabega neninda obwongo bukyuke ne bugaana okitegeera noŋŋamba mbu ngenda kutta famire yange mu audio nkyagirina bulungi byamugamba akusonyiwe emyo gyamugamba akusonyiwe yajja n'akola video naŋŋamba nti musumba nsonyiwa tokikolanga abantu ne bavaayo ne bakukwata kubanga twali tutandise olutalo lwaffe olutalo lwange ne Matayo mwana weeyo mu Western okitegeera nange nvawa mu Western naye olutalo lwaffe lwa Myoyo nze mpeereza Katonda ow'amaanyi yatonda eggulu n'ensi ye gwayita Katonda omuzungu yaweereza Katonda we muddugavu ye Yesu we muddugavu okitegeera kale wammwe ye bw'atyo bw'agamba anti sikati wange ayaka abeerako kitangaala owe abeerako biddugavu muddugavu okitegeera kakati olutalo lwaliwo mwena mwalulaba bali ne bagamba nze namusibisa nze simusibisanga Matayo bigambo yayogera mu audio ekyogerwa Matayo bagwe yamusiba nedda Matayo tobeera mutiitiizi tulage amaanyi ga Katonda wo nange nkulage amaanyi ga Katonda wange yabalaga amaanyi ga Katonda we ebyo byonna twabyogera kubanga singa Katonda yamulaga nga bagenda mukwata ebyo byonna twabyogera
ayinza okuba yalaba just n'agamba kakirabisibu naye gwe okimanyi nti Matayo nviri bazisalako amaanyi ne gagenda style omuntu ajuza ku style nabako ku gweno afro n'agendako mu kati bwe balaba nga nviri butanse kukomawo kwe kumuta kati ndo Matayo bili byonna bwewalagula luli byavaawo ebyo twabijjawo kubanga byali bya bulimba okitegeera naye kati wazze n'enkola mbu oli mu kunoonyereza onoonyereza kati awo bw'ogamba kunoonyereza sikulinaako obuzibu anoonyereza amawulire gatambula kati takyalaba nnyo juzi twakulabye ng'ogenze mu nnyanja ng'ofunye amaanyi ku nnyanja naye Matayo kankubuuza ekintu kimu kyogamba amaanyi gabeera mu nnyanja kati oba ogenze mu nnyanja oba ofuuse kimusambwa wano Kalule yatulaga nga ajjemu mpale ojjemu n'essaati akafuba nga kalibwa bweru mu Matayo agenze mu nnyanja gwe tewabiraba mukulu Kalule yakomyewo kuba ndako mategera mukulu Kalule nga atemye mukulu yabulawo kakati kambabuulire kino bwe tuba nga tunanoonya abanabi ba bulimba kujjako nga obanga ozze nga tokyali nabbi tusooka kusaasira kusanga nti akawunti zo baazitwala n'abafere nga batandise kukola ki kutambulira mannya kutambulira abafere bamu kati ndowooza bizibu mu account ze naye lwaki mukola ebintu ebyo no abo baba bafere kubanga babba oli yajja neyekolera ebintu bye newanga naffe tumubala ng'omufere naye yaba yakola ebintu bye kati ate bali bo baba babbi oshegeera so kati tukusaasira nnyo abakubbye babbye bali basiru naye nga kyenjagala kiriwe kiti ngeri gy'okomyewo beera ku mulamwa ogwakyo ogw'olutalubamu ate lokoka toddamu kwogera ebigambo bigenda akusibya Matayo ebigambo bye yayogeranga bye byamusibya naye bali banyayogera nga bituufu ebiriwa pulezidenti yafa kyagamba papa nti agenda kufa teyagamba papa yagamba papa agenda kufa emirundi emmeka yakyogera kale kakibere nga kyatuukirira naye buli muntu alina okufa ne Matayo naye ajja kufa oba italifa musesi muchwezi ate Museveni yafa anti bamusiba nga tanaba president Museveni yafa yasoka kuzo nagamba wodda muno sule nyonyi gundi Trump yafa binatero tukira gwenira Trump yafa tafanga ebintu abantu bozanga kanga tebafa bonna abona tebafa obudde bukyaliwo teyati wasipasifikati enche wokuwesa encha fe tuli wano twagala Matayo sigale ng'okola ate nze ndi pastor nkutereeza by the Matayo babbe ayina tegeera anti ebyo byenjagala osegeera saagala otandike kutiisa abantu mbogenda kujja amasanyalaze mu Kampala banamago yabakomezaawo saagala simanyi ebyo sibimanyi kubanga sigendayo naye nsobola kumonitoringa Matayo kuyita mu kusaba wembeera ku lusozi nsobola mutegeera nemanya nti Matayo kino tajja kisobola era n'emission eno efudde tajja ekola ki tajja yitamu kitegeera ogambi yagamba ati amasanyalaze agenda kujjawo masanyalazi agenda kusuula ennyonyi ya president Museveni agenda amasanyalaze kyalibanga kyatukiire ekyamasanyalaze kuba bannakampala bamanyi amasanyalaze nga tuyisaamu ennaku zino Matayo yandiba yagaliko Matayo yandiba yali ku masanyalaze gaffe Katonda wa Matayo ye bachwezi mmanyi bulungi kubanga bachwezi Kabalega ye yali asinza bachwezi era bano bannankole baki eno western yonna unobeera w'amaanyi n'okubeera n'abachwezi balina kubeera ku side yo yes kati bakachwezi bakatonda jiba misambwa ate George manifesting asebo manifesting ne jeraga
njiraga nga bolaba abbe atudde wali nolabanga muntu atudde wali nebagamba wali wabeerawo bachwezi era bakugamba nti kirungi kiti kibaako abachwezi nosangawo muntu tomweyibala kubeera mukwano gwo tebabeera abantu nti is a person just a spirit. Yes, ba manifesting ate olusi ne sometimes babeeranga obwana obuto ate abantu bempulira nga bayita nti bachwezi batya muntu agamba nongozo oli wagwanga kinza ndi muchwezi olusi just Uganda nga bogamba gwe weddira ki nti aba muline mulinyiriro yes so kati nze Matayo togenda kuntiisa kubanga ebintu byonna byoyogedde kale mugambe nti papa yafa naye papa yali wakufa kubanga yali yakaddiwa dda tugamba before yali yakaddiwa dda oyo yali waki wakufa so ebintu byotugamba bimunoonyereza naye tuleka toddamu kujerega Katonda waffe toddamu kujerega Yesu kitegeera buli bw'onoddamu kumujeregerera feno tujja kusaba Katonda ajja kwanukula Christianity wano mu Uganda nene esaza mwa musibya ate ffe bamusibya ebigambo bye byamusibya bwedani kati bwe tutula wano ku kamera n'obaako ekigambo ky'oyogera nga kijerega kivuma bakulembeze abantu abakulu kiba kitegeeza nti anytime bakusiba kubanga bali be balina authority mara byogera nga babuya ne kala ya drone okitegeera yenjagala bampeeyo okitegeera so kati nze oyo nkubuulire wandirokose kubanga nakulabye ng'ogamba nti bakugambye okole kyaki ate ekyo kyandisinzeeko banga Matayo mulokole waawa Matayo si mulokole talokukangako si yakulira basinza Yesu omuddugavu ate Yesu omuddugavu Yesu gwe tulina talina kala tasosola mu kala ne Matayo ngaja n'abalokole baliwa n'abalokole bamukyalira bamukyalira nti balina ebizibu bali disparate kati nabo balokole bamenya aba Christianity bodies mbamenya kubanga mwagala babalagule mwagala babalimbe mbuze ngenda ku nyanja ngenda kusabira nebyakusabide tebiriyo nze mfunye abantu bangi cases mu office yange okitegeera ngazikwata ku Matayo nyingi naye lulirwe nasituka na yakyali kisuse abaana bajjanga nga mitwe gibaluma bati banywa amazzi nga bagenze nga tegibaluma ate nga basasudde sente nate nga bongedde bazisasudde bale manyi nti bagenda nga ne basaba nnyo ne beerabira okunywa amazzi kakati nno kambabuulire eno Uganda ya Katonda kyova olaba ne mu kalulu kano ffe twasaba yadde abantu abafuddefuddemu bangi banga mangambye ejjinja ku Nuupu wafudde bameka Nuupu yafiirwa abaana juza mu accident naye ekyo kirala ekyo tukirete kati oba nkyogereko lumu okitegeera ekyo kijja bwe kiti nti leto gamba nti Matayo naye abiyinamu omukono Matayo ayisobola kubanga tabina kubanga ye wabeera n'ekibiina kyawagira tasobola kikuba tasobola akyogerako bubi ate senga ate nze sirina kibiina nze ndi nuto kubanga ogenda kusanga wange ba NRM mubazi ojja kusanga ba Nuupu bakoze eki ba FDC bakoze eki okitegeera pate zonna nga zikoze eki goli nuto okutwaliza yes nze ndi nuto gwagira sina gwe mpakira kubanga nze niwo kulyobwa emyoyo okitegeera yenna gwe nsabidde aze n'awangula yoyo ntegeeza Katonda gwakoze eki gwalonze kakati juzi najja wano nendagula nengamba bannaye abawagizi ba Nuupu mwegendereze abantu bagenda kufiira muki mulaale okitegeera nembyogera bulungi nembagomba amagombe gasituka abantu mugenda kufiira mu politics kubanga politics etambulirwako sitaani eyo femu gyolaba nga abantu bajja uyo eyo etambulirako kye tuyita sadaaka
Oshegera nganya sada ate mbyogera bino nakugamba nti Bobby ayinza okuba nga tasaddaase naye bamuliko nga bakola ki nga basaddaaka ayinza okuba nga atambulirako basamizeebe ayinza okuba nga atambulirako sokolinde nze njogera eggwanga lino lwaki ndyogerako kubanga nze ndi muntu omu ku basumba abasituka Katonda bali mu kusitula abasumba lino eggwanga okitegeera kyovola basijja kutya byenjogera n'okubyogera bantu abagezi basobole kubitegeera otofiirwa obulamu ku lwa politics ng'oli agenda kusigala mulamu gw'obadde owagira twanira nkyukakyuka ati mulwanya enkyukakyuka mirundi emeka anti yaya tugamba ensegulwa mirembe kati kankubuulire mugamba kulwayo enkyukakyuka wano gundi Lukwago kati naye akyalwayo enkyukakyuka atya amaze emyaka emeka mu kifo ekyo lwaki taleeta muntu omulala naye ng'alina amaanyi namboze kati gwobireese mba njogera amazima oba oyagala bwenkanya naawe lwaki tokola ki obwenkanya tuli wano twogera bintu bya Katonda va mu politics kati Uganda jambuse ogijje mu politics ogiteekewo olina okutuula ani mukulembeze omulungi osegeera kituufu n'abatuddeko bayinza okuba babi naye ate Katonda asobola kulaba nti oli ayinza okuba mubi naye ate oyinza okuba mubi omulungi ate oli nga nabeera mubi nnyo ayinza okuba mubi nga ayinako paati yes nga ayinako paati nnungi lwaki nti gisaddaaka okitegeera gisaddaakira kinabagambye ojja kutunula mu vidiyo za President Kyagulanyi nti ojja kusanga ebisaanyi ebinyonyi oba byalumba bali mu district kye nebirumba kifo nebitandika kutambulira wamu naye bwe twali awo mu bantu mwenyini mwalimu omulenzi ng'alina amaaso agatabeeragako ku nsi kulageza Kyagulanyi mu crowd ojja kusanga nga oli mu crowd naye gw'oyimiridde nagwo musambwa nga gw'oyimiridde naye alien yennyini nga omala kuvaawo tetuuka waka n'ofa nekya alien kya bulijjo kuba tutambula ne alien skin kati kuba na alien ate alien skin aswagenda mu nuupu wali omusanzeeko tasobola ne alien kya bulijjo tekisoboka so kati wegendereze nze mbagambye newebeera NRM beekuba kinjagala okumanya ekyokubiri sinakwekuba benyaga sente baleera n'esente nga babazi bawadde oli n'alya zonna kati bano bajja kukwatibwa obusungu bajje bakukube bakutemeeteme okitegeera bekola di campaign oli abadde akute contract y'okusasula abayimbi ne bagimujjako baliyo ne bakola olukwe space so kyenyeza kugamba nti sitaani ye mu ngeri yonna abazannya akazannyo ne mwesanga nga mwekubye mwesse mu politics eno kubanga Magombe bwe gasama Magombe nayo gaagala ewali abantu bangi gaagala crowd tegaagala ewatali abantu kati yesitaani tabyagala kubanga sitaani ye nanyini malala ye nanyini fame wano ku nsi okitegeera so kati kyengeza okubagamba mugenda akolera mu nsobi olabula baani ndabula bavubuka n'abantu abaleekanira mu kampeyini oliye ajja kubeera nga muntu omulala nga yamusasula agenda asamirire kampeyini zaani za Kyagulanyi Kyagulanyi nga tamanyi nga bamusasudde muwagizi wa Kyagulanyi yamusasudde nga baagala zisaddaaka bajja kutambulira mu devil agents basobola okusamirira nga batamanyi mukulu obadde kubanga nkimanyiko nti bansamirire bakugambye president bamusamirira kati. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against
ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Twavudde ne ku Matayo budde sebo tuweeyo budde sebo mbusabi eno gonvuze ntwala mu politics mbadde kyayogera ku Matayo ate gotwale nakomeza de wa Matayo nabadde gamba Matayo temutunulidde nga mbamwita munnamwoyo munnamyoyo munnamu si munnaffe munnamwoyo akolera sitaani okitegera oyo olina okyawula si pasita si si reverandi si faaza naye ataasa abantu kugenda mu kuzikirira abataasa atya ng'abasabira ng'asamirira abasabira nedda agenda abawa obukomo kirala n'abataasa endwadde ezibaluma n'abambula emizimu gyabwe yajjaabwe bali bafuukidde ebizibu naye tukola mu kya kino omuntu bamujjako omuzimu gwatawanyi ebbanga lyonna ate Matayo naye abayamba n'agibatikkula ekyo kibi bameka balina obujulizi obwo anti basobola kuvaayo kubanga mubakuba tukuba ki abagende wa Matayo tubakuba otutya mboko nedda mubakuba like mubogerako bubi kati ffe basamize tulina kyetwogerako bubi gweni Matayo naye ffe twogera ku kintu kyasinza okitegeera si kirungi ddala ate bwe kimala ne kisituka bw'olaba obubi bye ebigambo by'aba ayogedde ayogera alagula kufa kutta talagulangako ssanyu olaba ffe tulaba abintu wano mu Uganda ne tutwala ddala musajja n'osula n'oleka obuliri bwo n'oleka makaago n'oleka mukyala n'osula ku lusozi n'okaabira ku lwaki kyova olaba tiyagasi si mungi saawa zino tukyakontrolinga nsi y'omwoyo kyova olaba amawulire amabi tegannaba kulabika nnyo era bino byapeningira mu nuupu eba esobiza abanuupu se tunalaba nti president naye yalagidde bakwate Kyagulanyi bamuteeka mu komera anti zagamba ye Matayo mulanzi tali responsible kusabira byalabye alina ko bibagamba atugambe ki ndowooza beera agamba mmwe ng'abasumba kati alange omuntu Katonda wabanga yakwadde ekisa ky'okulaba nganze abakuwadde amaanyi agasaba anti yeeyita mulanzi yalanga bulanzi akiranga okay kati abampangudde Matayo abeera wammwe abeere nga mukola ki lwaki bagenda kumulaba lwaki agaba bukomo lwaki awa abantu bino ebifaananyi bya gundi totagayo omuntu asabidde wa Matayo ajja atubuulire okitegeera kakomokaki ku mulanzi kakomokaki mulanzi olanga ki biki byolanzi byalabye yabataasekawo empewo naye agenda sula ennyonyi zammwe zonna ekyo kyamusibye atasobola kiddamu leeta yakalala mubupya temuli feya mubupya leetayo obupya kati biri tubireke kati awaliwo obupya yatandise bupya kandabe yakakomera sinakuwulira byalanga mpozi ng'olina kyeyawulidde kyeyalanze yabadde ayogera ku alien mbu omukyala yava Tokyo manye n'agenda emanye America manye passport nebeera mutoreza biki ensi ya toreza this lady yavanishes a mysterious yes no yabadde AI yabadde AI naye nga emizimu eyo wetwogera kweri eggwanga abantu bajja edda toreza nejeriri dili kati abantu abanisingira mu bamuda osegera babeera transformed waliwo ensi endala eri transformed eri mugwo guyanja okitegeera ezita Atlantic oba Pacific
waliwo nnyanja ezisinkanawo okitegeera kati oba transformed eryo ne map n'ebyema by'abazungu tebasobola agiraba naye nga waliwo eggwanga waliyo eggwanga nga baba transformed kasita abantu bonna bayitira awo babaki bafiira awo baba transformed kati abantu abali mu tolenze eyo mu spiritually bazaala eggwanga ddene kizinga tekirabikibwa n'amaaso ga bulijjo kati basobola okuvayo ne bajja kisoboka si y'omu oyo yakute history kubanga bakajjawo basajja nga babiri ne bavanisinga kati ye yakute eri history n'ateekamu AI ate bibyadde byaddala nze nkugamba nze nabbi asobola kulaba ekintu nekugamba kati that is ago mazima oba obwo bulimba okitegeera kati ye Matayo yagambye n'abagamba ebimenke bigenda kujja sebo bimenke byatuuka dda weebiri wano ku nsi ne mu nuupu mu crowd zezo mubamu ebimenke ne mu crowd ya President Museveni mu bimenke bibaamu ani ababiise ati nakugambye byo byagala crowd ate ani abiyise babize just kweyagala mbweyagazi kasita wabawo program y'okukungaana bibaamu bina kye bifunamu kujja apart from olukungaana zino zaffe zetukola zi crusade kubanga zibaako amaanyi ag'enjawulo okitegeera kyogamba nupu ng'enako okungaana tabasobola kusabamu okaawo ate baani tebalinayo beegayiriza wali obalabyeko kale biveeko banoonya saddaaka sitaani anoonya saddaaka bino ebimenke bijja mu crowds zino what do they benefit baagala musaayi bwekijja kiba kigenda funa musaayi yes baagala kunywa omusaayi ate omanyi mission ya sitaani mmere yaabwe gwe musaayi gw'abantu kino kitulaga kiri nti abantu ekitera abantu okufa okuvayo nga bafunye ebisago simanga badde bagenda emotoka ne yeefuula biva kuba bino abamenka abayingi yes ate mubamu code mubamu okwekubira amasimu kati nkankubulire mu code zezo mulimu bagge mulimu basyazi mulimu abalaguzi mulimu abalogo mulimu abasamize mulimu emisambwa nga gitambulira mu bbo mpuliriza okitegeera kati ebyo byonna mission ya sitaani abakuŋŋaanya bonna bagende bakole bagende ku mulimu bagende ku mulimu bonna bagenze kuvuba myoyo okitegeera naye bonna baba bagenze kukola ki bonna bagenze kukola yes so Matayo weddeko ate toddamu kukozesa ebigambo ebivuma oba ebitta kati Matayo ye sekeeza nti buli tufunayo incident yonna agenda kugyesibako nti yagituleetera yagitugamba ddi yesibako ayina akatambi nga atugamba ku bimenke ebyo byagamba nti mbujja ebiri yabyogerako so nga ate ensi etambula ensi mu kutambula abantu bafa tedda mabega ensi mu kutambula bintu bikyuka generation zikyuka obudde bukyuka buli kimu kisigala kikola ki kikyuka nga luli nakugamba mu maaso ga Katonda bwe nalaba nti olunaku lumu mu maaso ga Katonda gye myaka 10 wano ku nsi okitegeera so ye Katonda bw'abanga amonitoringa ensi kubanga naye alinako bantu babe alinako baagalwa be bw'aba ayagala abantu be mu nsi muno bo abateekawo siiru abaawula kyo kino kyolaba nti muntu yabadde agenda gundi n'akyusa program kati munupu ne bafuna accident nagamba nabadde wakuba mu baasi eyo okitegeera nabadde ngenda kola kino nenfuna ekimpugula naawona kati Matayo kyekyo kyaliwo asoma n'akufuna history n'agatta n'ajja n'ayogera ebintu bye so okutwaliza Matayo talina kyalaba mu nsi ya talina asoma busomi byawa bw'abanga alina kyalaba ayisinziire ku kyano ye andabemu nja kutegeera nti akola ki musoma okubya kutabusi agende ku mukutu gwe akusomemu andabemu
kikirizibwa ekyo andabe mbwanandaba munja kumanya nti ki tayagala kuvoola kitiibwa kyobaa ne luli omwalinamu obutakkanya yakuba simu nalema genda ku intaneti ng'ayogera kati yandibanga tasobola kikola ekyo maybe omusinkanamu asobola kutunulamu anti atasobola kuba Matayo alina amaanyi no maanyi ki tasobola Matayo tasobola n'okutula nange bw'aba kisobola akikole bayamugambyeko n'omugamba nti alina kufumbirwa Saala ali beetonze oba mumanyi amaanyi ge gaalina gasobola oyo kati omusajja amaanyi gaalina bwe gati Musumba oyinza okusinkana omusajja oyo nenfa nga gyoyite bafa nengenda mugulu nogenda mugulu naye amaanyi otuleka amaanyi ge yeepangisa tegalina gye gamutwala kubanga ffe tulabye amaanyi tulabye abasajja b'amaanyi era naffe tulabye alina amaanyi ye Katonda kituufu ekyo osegeera so kati ye Matayo byokoze birungi ebyo tubyagala naye eno saidi mbi Katonda gw'osinza muveeko ode eri Katonda waffe mutuufu yatonda eggulu n'ensi yasindika omwana we omuyeka then Katonda omwoyo mutukuvu Katonda busatu Katonda oyo gw'olina okola ki gw'olina okusinza gw'olina okusembeza olokoke olunaku lwaleero tubadde tukulisaayo mukulu Matayo kuba bukiranga akomawo Musumba Edward ono mukwano gwe nnyo abadde tavangako mu lwatu n'amukulisaayo so amukulisizaayo obugambo bwamuwadde si responsible ku bwo ne byonna byamuyisa si responsible ku byo kebe channel eno n'abagikolako kaabe abbe kabere omwana Sodabula Musumba Edward buli alina ka package ke akamuweereze ne kabaka nina akasobola nnyo kahandolinga bakavuma akaweereza Musumba Edward direct ko nabagisomye njaa kwejukisa ku God Heals Herbal Medicine yagamba nti agenda kubajjanjaba paka kuwulira bulungi si bubi oba wulira bubi gende ewe ajja kubanga akujjanjaba akozesa Herbal Medicine abere nga akuwa buli kimu kye weetaaga obulamu obere nga butambulira bulungi agamba nti endwadde nga simanga bagitaba ebizimba ku bwongo hemorrhoids simanga mbu endwadde z'abakyala ezo simanga mbu infections eyo bafuka baana ku ye kati bwaji bana abasajja simanga mbu mu kisenge seesobola mbu abaana bannema bangamba abaana baneiba genda ako kabayita kaputulu bambu power ako kabasajja omukyala nga gwe ekifo ky'okukola chapati ogwe yangana etayidde genda bakuweka sweet girl kajja kubanga kakolako bulungi nnyo oterere naawe oyitibwa omukyala ajjudde Matayo tumumaze sagala kumuddira sobadde namba God Heals Herbal Medicine God Heals Herbal Medicine obanga bagala tukusisa eddagala wooli oba delivery oba bagala kwogerako naye ennamba ye y'essimu eri 070606 4923 mujja kubanga muli bukwaku naye nsomabate ngamba nti Matayo ndowooza omumaze okumukola Matayo bw'oba okakasa kola olunaku otege ojje obeere wali naye mbeere wano tukakase Katonda waana alina amaanyi obugambo buwadde Matayo oba weeyita w'amaanyi awulira bulungi njagala osabire olunaku lumu omulwadde awone nsaba Dreams kano kasalemu Dreams channel nsaba kasalemu kasobola okutambula akatuuka gye kalina okulaga Matayo oba weeyita w'amaanyi njagala olagule president affe tulabe si kinene ekyo nti yali akikoze already asobola kulira president yagenda okuddako kati Matayo oba weeyita w'amaanyi lagula president agenda kuwangula akalulu kati wamulagula n'akawangula wamulagula n'akawangula awo ajja kuba n'amaanyi bw'oba weeyita w'amaanyi Matayo gendako omulago wali gye tugenda okozeseko ku maanyi go tulabe ajja kugamba nti abali balina kubeera eyo Katonda gy'abaagala tuba twagala ku approvinga kati nze Matayo oba nga oyagala challenge nange tuleeta mulwadde nga mulwadde oba gwe baloze omuteeke waliwo n'owange mbeere naye wano tusabe ajja kugamba mwabisiyinze tulabe ani amaanyi gaani agasinga
Matayo nsabe mu babo bamanya nabi wa Bayali nange nsabe wange Katonda wange weggulu weriya ngaba nabisuga bamusibako banabi ba Bayali anti bali balanze era balanzi ba Bayali awo wafunya kwate nabo so kati Matayo mazomu ebibye nze kiwedde kati njagala soko concluding n'ensonga ene watugambye nge walaba mu politics natubulya nako bimenke nabo nakyo nsaba osoko okijjewo natunakusibwa olunaku lwa leero byenalaba nalaba bingi naye ngeri gye byali bingi ne tusaba ne tusiiba ne ttiimu yange Mukama n'aŋŋamba nga spiritual purpose yes n'aŋŋamba okufa okubadde kugenda kubanga kususse okwo kukoze eki kujiddwako naye era sitaani mukujjukujju okitegeera olaawo awaguza n'akema ne Yesu ate Yesu ava mu kusiiba nnakwana yatujooga so fe gavumenti tusigala tugisabira naye engamba abantu aba leaders mu NRM nti muzeeyi nalaba nga muzeeyi nga mukoowu nnyo nga bwongo bwakooye nga president waffe nga akooye lwaki nti mumukozesa nnyo ogamba bani ne mutamuwa kuwumulako batambula naye bonna oba ba officials oba baani musumba ina kyabagamba nze sibiri okitegeera so mumekinga nti muzeeyi jjajja waffe awumudde mumuwa obudde obulungi obukola ki ne wabanga alaba mirimu gikyali mingi naye mumuwa obudde akole ki awumule in fact ogenda kwesanga ne juzi waliwo statement yakola nga tezikola n'emyaka yajogera bubi okitegeera so kati lwaki wabo bona babonero namawuli agasasanako ne bagamba nti yali juzi ng'agenda buddaka agamba I think it was buddaka yagamba nti muzeeyi yafunyemu oba yagamba senyiga tajasobola kukola naye ate twagenda okulaba ate ng'ali ku TV ne tugamba kyeka yadde false news ku TikTok kyakamuli gali ga bulimba kamuli gafulumanga kiro ate nke ntumula ku stage ng'ayogera so kati ffe tetulina kyakubagamba ssaawa zino naye kyemulina okumanya nti naffe Mukama byaba atulaze tuba tulina okukola ki okubyogera kubanga bw'otakyogera tojja kifuna okitegeera so eri saidi ya Kyagulanyi mbagambye mulina okwegendera nono mu NRM ate mulimu futwa mulimu buteyagaliza mulimu nkokola mulimu kulwanagana okitegeera mu NRM kati nkugamba kugenda kufuna ekintu mu NRM oba sente oyinza obutazifuna ne baziriira eri kubanga ziba zirina okuyita mikono mingi okitegeera so wonna mulimu ebituli bingi era Katonda abitulaga mwetaaga mubizibikire okitegeera mubizibikire kubanga buli bwolaba wolaga omuwaatu awe bunafu bwo yes ngamba abantu muna political parties nti kwogera nnyo si kwe kukolera abantu n'olusanyo omutaddemu osobola kwogera nnyo naye ate ne tukuwa n'otakola n'okuse olubuto lwo n'oba opposition oba wa NRM okitegeera so kati wano ffe tulaba bikolwa abantu bakoledde ki ku ground okoze ki oba MP biki byokoze biki byotulaga so abantu mwena bagenda kulonda tunuulira MP wammwe mulabe byakoze ku kitundu si sente si kuba wa sente yakodde mu kisanja ekiyise yes awo musinzire muwe ki akalulu wabanga talina kyakoze muwe mulala naye mumugezese naye amaaso gaabwe gali kumu abasumba bagamba musumba tubuulire tulagule ani anti kati mbalagula nga babaleese ku office kati sola wano kamera nina ebintu bingi byengenda kulagula bayira ngenda ku clip eddako ngenda kuteeka mu prophecies so Mukama banjagalire mwebale nnyo okutuwuliriza mwebale nnyo Matayo lokoka abasabye musabire eggwanga
naffe nga bwe tugisabira tugenda ku crusade basabire ne ku basumba ensonga lwaki basumba ate basabira baki basumba bamu abayononeka naye bano kati bamu mubaveeko anti namwe mulumbibwa kati kituufu tusabire nange munsabire mukitegeera tugenda bukizibu bannaye muyimirire naffe ku crusade bino wembagamba tusabira gwanga fe gwanga tetulisabira wano Kampala wokka nedda tutambula paka mu byalo ku kyalo banane mutusaye twetoloola kusabira Uganda kitegeeza ogenzeyo abantu beri nawo no basabira nebe Kampala no basabira nebewa Malaba mu North wa yona tugenda tukayo so wagira sindika sente zo eyo namba yennyini oba WhatsApping eriziro musanvu nya 0 amini eriziro musanvu nya mukaaga 1822 anamwemu plus 256746182241 awo ja kubanga otutuse ku spiritual purpose nja kuba muri butola kama abampero omukisa basebe ne banye bakalo kabadde kawanvu muko naye nsubira nti ofunyemu kyenyini kye wasubidde oba ekyakulesa okulaba nti ofunyemu omulamwa n'olw'ensonga eyo nkusaba bambi katambuze kaweeko n'omulala naye abeeko kyayigamu oleme kubeera nga okotoggera eggwanga Export TV gwe mukutu kwe tuli ku Facebook, TikTok, Instagram wonna gye tuli wosanze wonna akatambi kalaikinge follow the channel berengo nga tebikuyitako ebinyuma bwe biti oba ebyokuyiga nekira ateka comment yo buli kyolidde you are free to comment as you want comment nga kyona kyeyagala tujja kuba nga kyona kyetagisa kuddamu answer tujja jikuwa bwekiba nga kitumanyisa mu mpeereza yaffe tujja tereza kuba mwe babossi baffe ayagala tuwa kasente nga yakuweereza ku Alpha Media akasente oba Export TV munasonyo omanyi Alpha ndi ku bwongo ayagala ku Export TV akasente oba yakuweereza ku musumba akasente ka crusade kozesa enkola eyitibwa El Shaddai bajja kuba bakutambuliza akasente ko bunjo na munsi gyoli oba oli mu kyombo ky'Abawarabu oba oli mu America oba oli Canada oba oli wa batambuza sente ku miwendo emitono ddala bazituuse gye ziraga kuba Uganda bajyagala nnyo bambi akasente kaba bakozesa emiwendo emisaamusaamu batambuza currency zonna oba gasindikira musumba ku $, abamusindikira ku pound byonna bijja kutuuka nabagala zikomati nga baziza mu shillings still zijja kutuuka otherwise Export TV gwe mukutu kwe tukyabaweereza birala bingi nnyo temuvaako mubeere bulungi Export TV to the world.